mufunamu bingi kakati mu kiseera kino kamalirize ne mutabani w'omwana Wisdom Kaye ojjessebo briefly. Mbalamusiza nnyo n'ensimbi mu famire yammwe. Omukulu oli Kato, nze yanjigiriza okuyimba n'amatovu wamma Sekizibu era ayina muganda yani oyakudda ku Nakabala ayogera oluzungu njagala tumukuleko mu ngalo omukulu n'amatovu yajja kagamba nze okuyingira kwaya nalina effujjo lingi kuba mulina ssente mulina ki kakati actually nava Kampala agakaani kakati nenzija Kampala zenseeka kuba abajja ne batusinga mu debate kakati ne banyingiza kwaya nga nina effujjo direct nensangayo omukulu oyo nga mugumiikiriza n'atuyigiriza naye nsebo nesimye okukulaba wanese nawe nze dakiika zange entono ndabba ekitundu nze nkwebaza kubyeyogedde edda nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo nzaalibwa nakasera mama wange yali musawo ng'ate mujasi bamukwaleeta gavumenti eno n'atambula bulungi nnyo ng'ali obutalwalibweti of course ajjaawe nakasero anyina lwaki nkubuulira yatambula butambulizi ng'alinga disaata anzaalira awo ng'akola Mengo n'ensoma nakiva obukulu nga batuziika awo Kawaala era nze ekyalo nga kyemanyi Kawaala kasubi naye nyina ekintu kye nawulira twali kyenayinga ku muzeeyi wange bumu kati awo twamanya famire nyingi muzeeyi Galo maama nga simanyi waffe maama yazaala abaana 7 naye nga mu nyumba tuli 14 kakati nga nze simanyi tibali bakulu bange yabalonda bulungi ku street kitegeera agenda kufa naye of course kati tukyogerako because bakimanyira principal some people nakagaba bawala 3 nga sibalinaako Luganda bakubano beyadde ku street n'abalala 3 abafumbirwa empaka beyadde ku street be baana 6 benakagaba mu style eyo naye maama wange lumu kati speak eyo twazanyiranga vuga obugale kira ku Shimoni wetoolere ku State Square nga temunatandika kiteekamu kasasiro kitegereka kati lumu of course twamanya abakungu bangi ne Kampala Club awo balooya ne batutegeerategeera of course nga toyingirayo naye lwakaba maama wange ye dokita nga bamu abajjanjaba kati lumu waliwo omukulu omu kubanga bali balikoti nga sijja mwogera kati yagenda nampita kakati nemugamba linako muzeeyi kanzije kati maama wange nampita bwati maama wange yetatera kukuba nga wakubaba obinyo kubanga yagenda okwejjanjabira agenda kuba kwenukiira kati yanze yankuba manyi yali mujasi naye ng'alina engumi asobola okuba bulungi n'engumi naŋŋamba ekigambo kyengenda okubagamba yaŋŋamba nti mu bulamu waliwo abantu be batalinza kati kyengenda okwogera nze engalo zange zikwasaani omaoli mumweyo nyigambe ngabo mu ngalo zange nyiga tofaayo omulowooza zino engalo zaali zifuzeko booda agaalwamabezingeyo tolaba tino zigonda engalo nayawula nti mu nsi waliyo sente z'akasiikirize n'ez'akasana buba bukopi n'okwepika n'ogamba nze oyo kigungu tammanyira nze nja kwekolera sente zange ze nyina ezange omanyi tubeera mu famire netufuna omuntu nga ze alina program naye abalokole abo batera tubuulira nti obagiyo mizimu omuntu najja mu kika oyo natandika naboneye waliwo obundi no yazze diba yazze tukuŋŋaaneko tukukijja banetwanga olinaga aye wava mu Amerika watukuŋŋaanye wakitalo naye ng'ayogera mu butuufu n'ekijja ekiri n'amalala agali ku kijja yaddala mulema okusanyiitinga n'abantu ababa n'emizimu bw'ayogera bwetyo ogenda okulaba ng'onamuwuliriza n'olyamuwuliriza okukakana ng'onaziirwa mukazi nga sente baziridde era mwattu mu kika tuba n'abantu ng'abantu abo nga batalina okwogera bino oyandiisa si yakuliisa naye kkiriza gaana wadde waliwo enjawulo y'entula ne mukene n'ennyama
nze njagala nnyo ssente z'akasiikirize era nze wompita va mu bino n'oŋŋamba nti ani weebale nnyo kansooka ekinnyonnyo omanyi gira mama kati ssente z'akasiikirize ze zino kwe kulaba nti nno taata wange ono Mirundi singa ŋŋamba Kaye era gye nakajja kumperekera ku sisobola mubuuza nti tugenda wa kitegereka nze mbaba wange ono weyakubidde ono mu butuufu mbadde ku biitu lwasangibira ku biitu puroguramu gimaze na mangu kubanga okujja wano si ssente naye mu bulamu buno osobola okufuna ebintu ku bantu bano nga wandibikoleredde nnyo ssente z'akasiikirize kwe kujja wano kati ono olowooza kati ono mugambi naye oli w'amaanyi olese muzeeyi junior ne Wisdom brand ekimazeyo Kampala oyagala kuwamba Kampala kubanga obuloga bonna obaleese wanamugezi oyagala kuwamba oyagala kukola ki in one place tibadde kirudde okubaawo naye kitegeeza ffe tuzze muzeeyi yogera amazima waaliyo padde akataba ojje buzi owulira byayogera no nga waawo singa ono Kaye yali mu famire yaffe kyekitulese wano ssente z'akasiikirize zezo zofuna nga tutadde mu kufuba nnyo zezo zofuna ng'ozijja ku connection oyo omukulu simanyi oba alioke naye oyo bwe yatukakanga okutuyigiriza doole emifaso yimba simanyi okola bwoti okola ki negye tutuuse ye tatuuseeyo oyo nenagumiikiriza byayogera ayi Nambiru yali munaku ewaabwe nga asola mu kivulu naye yasomera bwerere ku lwa effort z'abo abasajja zabo era mulabye ne mwewuunya nga mulabye bwesoka kuyimba wadde yajja azinera nga Eagles production nga azirabuzimu oyo ssente z'akasiikirize ze ssente z'ofuna nga tofubye ne bakugamba etwale mikisa kubanga oliya mwe ssente mwekamba bunze nze okulinya mu first class yali honorable Wakabulembe naye nga nsobola omutumira bwenti nemanya nti ayagala kyalo first class kwe kugenda mu nnyonyi waliwo bantu bemwenyiga nga muli basatu bana first class nze nali nange simanyi tebakuwa neweebikka n'ogira bwoti neweebaka toba kutya kati nga sibimanyi naye twagenda mu Australia ne Makoko ne baani nga abasajja asite miliyoni basatu mu bbiri nengaazikadde kati eyo front mike Kampala osegera naye olw'obwavu bwange kyekyali kinjogeza ye yakikola yantunuulira bwati n'agamba mwana gwe nkwewuunya nga netutambula mu nsi nze nkwata emigugu ko tekina kyekinjijjako mutunebo nti nengenda bano nga muzeeyi gironya okumazzi gano bakusumbwa nenyimira bwenti nemutano nga muzeeyi olowooza tewetaaga kugenda kuwumulako okukomi bano soka baleka bakunkani kakyali minisita nga tuli wano nga nsibaite nsobola n'okumusasula okola ki I ended up traveling those nations nakatambula ensaawa ennya era kigamba n'omuntu n'akyewuunya naye kuba mukkakka ssente z'akasiikirize tezikuleetera mizimu kukaka you just need to know nti ddiba ye baaba waffe mwekamba bulenzi nina bakulu bange bakutabaabo lwa bwebyo bye balaba byensobola okukola mu bulamu bwabwe tekiina kyekikujjako muyita baabo kubanga gwe totuukangako Bulaaya otuuka e Bulaaya n'olaba omusajja nga afuluma ssaawa 11 n'akomawo bw'ati n'alya n'atwala emmere nga mpolu simanya bagirugumiza n'agisiba n'agenda n'akola omulimu omulala n'adda n'ogamba n'otya n'omusaba ssente ng'oddayo ewa mu Uganda asolayo okubanga takuwaye musawo bitya nga takula bwadde iwa wanoze ono akola ne minisita naye oluusi asobola okufuna n'obudde obulaba asemumanyi bano basobola okwati bagenda naye ezakasana ssente zeki ezakasana zezino maama nkuboye essente zakasana zezino zez'okudda wano n'oba n'olungu n'ogamba ono ddiba talina kyatugamba zesobola okwerimira kasooli muno mwana muto ono kyalo n'omwana muto mu minisita amanyira ali oyi yatuseewo mu Kampala ndudda w'entebe nzenga wano nusigala ku kyalo muntu era n'osigala yandiisa yanyambaza era n'osigala kituufu ojja sigala ng'oyambala naye jjukira Katonda ono atali yanguzi bw'oba okyaliwo oti ng'okangabala ng'ogamba oyo mwana wangu oyo mwana gwenzaala omuzaazi
Katonda agenda muleetera batamale ne Kaye Wisdom ate tulye ebyandibadde ebibyo. Bano bafuuka, these people are white people in the black skin. Bano bafuuka bazungu. Akeera enkya n'azaala tamale n'agamba yono omwana nsumbuwa. Ng'ono yamukubira ku ssimu yamugamba ozimba wa akagenda ku site. Bannange tulina site z'abantu zino ez'abantu. Nga n'otuukamu n'otunda family. Ono akeera enkya ng'ono yamubuuzaako Kaye Wisdom n'atubuuza ne tumugamba olujja Wisdom osobola okugenda n'ondabirako bayiye omusengengera n'omuzeeyi babuye ne bagwesa bwe tuguyingiza munda mukutte omutima guyingiza munda koze bwenti luboolu ate eriye buli abanyabazungu balinga abaasibwa emirundi esatu ono akera bukezi nga tamale emirundi Kaye Wisdom mbazadde naye ng'osigadde ku kika nze nyina kyenjagala okubagamba kiri nnyo mu Buganda nze anzaala nasuula nze saava kiri nnyo wano mu Buganda kiswaza osanga Abaganda nga banna naye nga beekakasa mu bunaku bwabwe. Nze kanti bagambe kubanga nze singa mama wange teyakuba nakijja eri mama wange bwe yakungamba nti terimu netulika kapula kilabu wali yanziza emabega nankuba nangamba tokiddangamu mu bulamu waliwo abantu abatalinzi bebatalinza nkuze yankuba myaka 20 giyise nga ndi muto omukazi yateeka mu kasondo oli omukazi engeri yali kaputeni yateeka mu kasondo kanaakola mu bwali ne mmanya ennumi ejja kubanga ye wabulako nangamba mu bulamu waliwo abantu batali owulidde mazzamu ye nangamba tewali owulidde kakati anamalana wesangule nga nkubye nangamba tola atyokaali kati genda omulamu mu bulamu mmwe Baganda mu waliwo abantu batalinza osobola okuba nga omanyire obunaku bwo obwa bana mu nsonyi osibavuma naye ngamba bugambe ng'omanyire embeerayo obunaku bwo weekalakaasa kubanga olinayo akawala olina bodaboda simanyi wazimba akayumba kagundi 2 ono mbadde mulete mugamba olina emmotoka erimu esi nanga Wisdom tosumbwa terimu esi konze kanvuge kubanga amukonkusi ono Mumerika eyange ya 4-wheel ajja gateekamu because I don't want sagala kuga motoka etalimu esi kufufu ya mwe Uganda ngwalenze national treasure nituvuga mpedi netujja nibusolo kwera ngusolo kwa nze bakira bokezi nze bayamba mubeere n'abantu nga womulaba God ne wankuba essimu mutangula omugambi ate bano bangu muya help this guy to help you nze waliwo abantu benkulembera waliwo ne abankulembera nze omuntu akole mugamba yokera mangu yangu teka voice eyo ku WhatsApp ne wabatata wange because watambikira waliwo ku kyalo yafudde ambikira n'abantu talinaako Luganda kati abo nabassa mu kategole eyo gw'oba mu kategole eyo waliwo sente ezakasana ezakasana osobola okulwana okula poloti e Kampala mu butuufu n'ekulema ku myaka 24 nagigula nazimba nze Kampala 7 nali maze okuzimba e Kampala mattu neeyagalawo wali nze nanze naye sitegyali kukola nnyo baali bantu nga bano n'omutwalo mugamu kati nomunaga Wisdom namwamina akasaiti naye kange naye kubanga obadde mwesigwa nagamba Wisdom kanteekawo omuse mwekamba buulire otegedde ezakasana ezakasikirize ekyo kimu otegedde omuntu atalinza waliwo abantu mulamu funaye abantu nze nkugambye muzeeyi ono ne wakalukasanga ndine muzeeyi wano mulikodi nga sooka odduke ono abata biri nako naye nziruka n'enja n'entula bwezi kubanga ono taata wange nze taata wange saamulabako yawogera Museveni yali akulembera posita y'EPG Miro yali wa IPC Museveni nga yawambadda ndebamutire n'ogenda empambire General Salama amanyi story eyo nali njogera bwogezi mugamba ndi muzukulu tulwanke kinana eyo erinnya walijja muzeeyi wange yali mukwano nnyo gwa Bobi Wine walakira wali empambire. So we had this government to come in power, ne wakubadde bagenere bewunzika. You still get that? Now, otegedde nti waliwo abantu batalinza kaka kino kyokka kyengenda okuyigiza akasana. Kati sente ezakasana olaba abantu nga ovuba mwe baneekamba buli osobola okuvuba naye nga kikwetagisa kujjawo malala humble yourself okunaku zakasiikirize ate zinyuma zisobola okujjamu oti osobola okubanga oba naye mukitegedde kanzeetu kino kyekisembe kyokka mmwe osobola okulaba omuntu nga muzungu
osobola okulaba omuntu ng'ali e Kampala ng'azunga n'akazungu ke naye ng'akazungu tekalina na kye kavaako. Yitawo mangu musajja njogera abantu ne bakutunulira. Nga oyo azunga n'akazungu. Mu famire zammwe ng'abasajja Abaganda nze ewaffe bantwala bukulu erimu eyisingiro. Ne neewuunya Abanyankole banyomba wano mu Kampala we badde eri ne bagamba bwekitama naawe mwekwata munga temuddamu okuyomba ne bakumu wano nga bategeraganye naye ng'eno baabadde bayomba. Mwatuuka eno okulaba nga babafuza emyaka emirala kkumi nga namwe mukkiriza njagala mu famire yammwe mufuneyo abazungu bammwe nga bazungu bammwe nga teri naasobola kubakwatako. Nyina bwe njogera naye musobola okuba n'omuntu oba maama ono nga maama ono mukimanyi nti ebyekika ebyennyimbe yabimanyi osooka okukubira ono muprotecting nga buli muntu amumanyira mugazeeri ebinyolo naawe maama wamma oli yabadde agamba bwatiro oyo muzungu wamu ne mubeera n'oli nga bamumanyi temusobola kukwata mu bigali naye nga ye asobola kukwata mu bigali oyo muprotecting ekweyo level. Naye ate ne muba n'omuzungu wammwe asobola omu nga asobola abantu ng'ataano basobola okuyimukirako ab'ekika to any level nga muzungu wammwe omuzungu wammwe kati katugaye twogerako ono nze njogera bogezi famire engeri gye zigudde. Omuzungu wammwe asobola okuba mu kika ono nga mwabali awo wewabeerawo oli bulaza lyammwe eryesiriwaza gwe olirumbanga n'omuzungu wammwe tategedde. Mulituuza mu famire ng'omuzungu wammwe tategedde. Omuzungu wammwe bwe muba naye bwe mutuulayo mu kika ne mumugamba bannange twetagayo nno ennyumba y'okukika wano naye ate omuzungu wammwe temumugamba bugambi bintu by'abaafa byokka. Mumugambe tulina ettaka wano ku kyalo lwaki tetukolayo essomero naye ffe tulisala tulifulule hafu basala koye tatwala sedda n'omusingi tugenda tandika n'ebibiina bisatu ye muzungu wammwe naye nga mukibaze nti awo muziika awo famire zammwe nga muli awo tugatta ne maama ne bajjajja bwe mufuna abaana 2 mu eri essomero mu butuufu mugenda kuba bulungi ye muzungu wammwe. Naye Abaganda osobola otunira Abaganda n'oziega mu nsonyi w'abazaala Abaganda n'oyagala okusesema baddira omuzungu waabwe ne bakwata ne bamuloga ne bakwata ne batamuprotectinga ne bakwata ne bamulinnyirira ne wataba okumanya bannange n'abanoga b'Abaganda babaggwayo kubanga Abaganda betusemako baali bamanyi okwekwata. Nze oyo Ibulalo Bayibula bajja ewaffe empambire ojja ewaffe empambire waliwo ewaba wisdom n'ewa wisdom ewaba wisdom n'ewa wisdom mpambire awo ku ngoma engoma zonna eziri mu nsi zatandikira awaffe empambire nga wakava empiti era se omuzeeyi oba ogende masika bano abantu ne bakugiragira oyimirira awo ku ngoma nogamba mutwala ewa wisdom. Kakati ewaba wisdom bajjajja baali basatu baavaeyo isingiro Mako Kigere Luti Lwankejje nani omulala Mwerabidde ne bajja Mawokota ne bakwatagana n'abantu ne bagamba naye mumanyi katuzimbe ennyumba esoose bonna ne beegatta bazimba eyasooka eyamwe mwambazi bagizimba mu gyasatu ekyaliwo mwami ne bazimba emula ne bazimba ejjajjawa nga ajagalako siringi ne siringi simanyi olusereko yeri ekyaliwo basale beesikwekamu nnyo omwo nga yabagabira ente ekyaliwo okukijja bw'ojja wali ziringa za bulambuzi kubanga beegatta bati ne bakola ebintu by'amaanyi. Kamalirize bwenti mwe musobola okukwata muganda wammwe ne mumulinnya musobola omukwata ne mumuloga musobola omukwata ne mutamufa musobola n'omukwata ng'azimba alina by'azimba ne mutusobola okwegatta nti ono sebo noono mutasobola naye golyo naalitakyazimba baalina kyanaye tukuze tutya okulaba nga tumuprotecti ate sitakoma kuye ne tujjanga kuba ebika bingi ng'osangamu abantu aba nemuga tuprotectize tutya maamu mama nono yatuyamba bene tugenda tumuje maamu pane muntu era wali akantu kafuula bize mube n'abazungu bammwe bwe mutadira abantu mu kika kyammwe nga balina kyabo mwabali eyo wansi si buzibu kuba wansi however tubeeko n'abantu betuyimukirako nga tubaprotecting. Tokeeranga ku makya n'otambulira mu ddinayo kirina omuntu ng'alwadde sirimu natandika nze siri mulwadde otambulira mu ddinayo okkiriza nze gye nkuwa eddagala osegedde osobola okuba nga bannange toyina muli bakika manya levo yo obala emimukiddewa
ate tolumba bulumbi muntu mperera gwe muganda ngezi tata wange yangamba muganda wange yankubira kakuka yakwe nangamba wisdom munange bangobye school fees ntiwa zibulako ndi university simanyi mbale simanyi bitya ne mugamba esimu yeri kinekwa tu nenzimweleza nengenda nganze simanyi kyatudde ne muzeyi wange mzeyi tata wange omuto mu dakika 10 muzeyi wange nakwa nanga muzeyi dipize watoka basanga ndinako njagala kwebaza kwenze ki olwa sente zowadde muganda nga muzeyi nawoleka tusobola kulisha muganda wange atonnebaza nakasirika nangamba ekintu makinyumirwa nnyo kiringa tatono wabayo kese waliwo obukooti bwokola noga akajja kumvuga nangamba ekintu kyenjagala obagamba kigenda bayamba naawe kikwatire eddala kintu tatange kyangamba yangamba bwati muganda wo si mwanawo muganda wo si gwabamuzaala era tomulinako obuvunaanyizibwa muweerera okumuwa sente omuweerera oba oyambi muyambi kati mpuliriza nkwebaze kwanze muzaala nangamba njagala kwebaza ssebo olwa school fees z'obadde mutabani wange wena nsabo nabo mama namu baganda bamwe simwe mbazaala bw'olabanga muganda wo ng'afuuse problem mwetemeko bw'oti mpala batategedde move on sibateekamu mpisa mbi ne togenda gamba Katonda togenda gamba muzeyi Tamale tolina bw'ogenda gamba nti nalemu okuzimba kalina lwakubanga muganda wange banzize mabega wava muno mugenda osoma katokava muno bakayita African entrepreneur yagamba mu 82 yatuuza famire yonna gye yali atadde mu business n'agigoba n'asigaza basatu anti lunaano yabagoba bonna n'abasasula n'asigaza aba gwe nkigamba mama nkigamba naawe nkigamba muganda wo si mwana wo you can live without that brother of yours kasita asiriwana n'alimirayo mu kusiriwana sibamala mpisa mbi naye mbawulidde mbayigiriza sente zakasana zakasikiriza naye mbayigiriza okufuna omuzungu muganda wo si mwana wo is up to you otokikwatawo tuliba tukuziika nga wali mugagga nnyo n'ebizimbe tuligamba omulambo guno musiru gwalina ebizimbe 4 ne guleeta muganda wawe oli n'akitunda n'awasa ate bwatu ne guta guno omulambo gwe gwali musiru ne gutassa muganda waagwo kale omulambo guno gwali musiru saagala obeere mulambo gwo musiru mukama bawa omukisa kakasabire kusaba mukama njagala okwebaza ku lw'ekibiina kino muzibirire njagala okwebaza ku lw'ekibiina kino mukama mbasabira omukisa ogwa unity yesu wali ogenda mu ggulu wayogera ekigambo kimu nti essaala esembayo mbasabira unity the spirit of unity okwegatta gemaanyi leka wabeere sitaani aleme kukozesa abantu basekerera nsaba that spirit of unity okutambulira wamu n'abantu bano esente zaabwe ekitiibwa kyabwe bataata baabwe kye baazimba leka sigere ku mitwe gyabwe n'abaana be bagenda okuzaala famire eyo tegenda kuswazibwa erinnya lyabwe terigenda kuggwawo bagenda kuba mitwe tebagenda kuba mukira mu linnya lya Yesu Kristo mukama